Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Mwebale nnyo kutugoberera, mwebale nnyo kutulaba. Tusinzira matching Uganda. China muganda wange Abudu Kikomeko yekolera era nga tugezagezaako kuyita ku bintu ebaddewo mu week. Week eno era mubaddemu emboozi ya Paulo Kafeero ekomyewo. Ffe twasooka ogikutuusaako wano ne tugamba nga abaana bwe batunda bwe bamuziika abaana bwe baagala okumuziikula and so on and so forth. Later on, other TV stations speak to the story. What is confirmed nti omwezi guno gwe tulimu ogwa June nga 3 waliwo abaafuna court order okuba nti baziikula omulambo gwa Prince Job Paulo Kafeero eyaziikibwa namungi w'omuntu nga abantu bano ndowooza bakulembeddwamu abamu ku b'ekika n'abamu ku baana wabulanga waliwo abaana abamu abakiwakanya abamu bakikkiriza. Kigambibwa nti abaana bano 14 bakeberebwa omusaayi ne kizuulibwa nti ku baana 14 baana bokka be bazuulibwa nti be baana ba Kafeero. So kyekyawaliriza abalala abataali bamativu okugenda mu kooti okulaba nti bawaliriza kooti okubakkiriza okuziikula omulambo gwa kitaabwe bamugyeko obutafaali baddeyo babakebere bulungi bakakase baana ba Kafeero si baana ba Kafeero. So this story has created a lot of controversy. Buli mwana ayogera kike, oli n'ayogera kike, omwana ono n'ayogera kike, ba artist bangi bafuddeyo ne boogera ebyabwe. Tugenda kubanga tugezaako okufuna mutabani wa Kafeero amanyikiddwa nga Martin ye musikaawe, nkyalina muganda wange Abudu yekolera, tugira tuwayawayamuko wano. Embeera eno, emboozi eno fe abaasooka ogyogerako. Ne tubyogerako byonna ebyaliwo n'ebiriwo kati. Kati ekiriwo Kafeero bagenda kumuziikula. Kyetaagisa tekyetaagisa? Munnange yenze omu ku bantu abasajjula embeera eno nga saagala Kafeero akolwe ki? Aziikulwe. Wabula ate nagenda okkizuula nga waliwo akabinja k'abantu bana abeefudde bamukoko abalowooza nti be baana ba Kafeero bokka. Kitegeera mukwano. So abaana bana anti munnange nno kyannaku nti omuntu asobola okuva n'akola statement nti Kafeero yakoma mu 9 mweno okuzaala. Era kyannaku nti omuntu ayagala akkirizisa ensi nti Kafeero yazaala abaana bana bokka. Ani abyogera ebyo? Gye bali bannalwewuuba eyo. Kitegeera bannakigwanyize. Naye nga Paulo okuziikibwa fenna oba osanga tetukyagala naye nga tekyekigenda okumala eggoye mu kibya. Otherwise bajja kwetta beemalewo. Ate bantu bangi abagenda okubba emmali y'abaana ba Kafeero abatuufu nga beerimbika mu bbo okuba abatuufu. Ate mbabuulira ggwe mwana ggwe asinga okulabikira ku TV emu ng'ojoonyesa banno ng'olaga nti gwe mwana wa Kafeero ogenda kubeera disappointed nnyo ng'omusaayi gufulumye. Nga si mwana wa Kafeero? Nze soogedde bingi tonsooka ola bigambo. So abaana bano bafaaki bano abaana ne bali abalala omusaayi gwe akasengejja bekaagoba okusinziira ku byazuulibwa. Anti tewali wekiina kubeera nti okuzuula nti nze mwana wa taata balina kunkebera naawe. Kuba naawe okyayinza okutaba mwana wani lwa taata balina kunkebera na kitange. Tebayinza kukebera ku bakikabe yazaalibwa nabo. Bano abaana batunze emaali ya Kafeero yonna. Bano nno abaana okugoba bannaabwe si musaayi nti babagoba lwa musaayi. Byanfuna mutunze lwe. Kafeero yaleka ki ekyobugagga? Kuba mpulira amaka ge bwe abaana bagatunda. Bebeera abaana abagatunda. Munoonyereza ag'emaganja ne we bamuziika e Masaba. Bano abaana bana beefudde mukoko baasalawo bazaalire kitaabwe. N'omusika mwali? Ate n'omusika munene bamugoba. Bagamba si mwana. Si muganda waffe. Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Tugezaako kufuna omukulu Martin wano mutabani wa Kafeero ye musika. Katulabe oba tumufuna tusabe essimu wano eyitemu tumufune. Alright, ETV Uganda, tukyagezaako kufuna mutabani wa Kafeero yamusikira wano abeeko kyatugamba.
bamuyita ni Sam Martin etugezaako kumufuna wano katugezeeko tulabe oba tusobola okumufuna. Okay, simu yiyo yiseemu. Hela omukulu Martin jebaleko ssebo. Kale baba ono wadde okuva ku ETV Uganda. Kakati tukubiddeko ku nsonga za kitammwe baatugambye gwe musika taata. Ensonga za muzeeyi Paulo Kafeero baatugambye gwe musika. Biki ebigenda mu maaso era ki ekiganye? Kubanga twawulidde bagenda kumuziikula ennaku z'omwezi nga 3. Ekyo kya bulimba. Eri amanyidde ekintuufu. Ensonga tetunnamalayo ssente ze batubanja. Ani ababanja ssente? Waliwo omwami agenda okujeemuze. Kati omwami yatusaba ssente zijjawo ziwerabiramu. Sente ezo osobola zogera ku mpewo baba? Tosobola. Okay, kakati enteekateeka ziri zitya era ki ekiriwo kati? Essaawa zino abannamawulire baabukedde be baleese ekyo ekintu nti be bawadde kale be bayogedde ku ekyo kintu muzeeyi mujegweruti nga tegamanyidde ekintuufu olw'ensonga nti tunnajjawo ssente naye twazifuna ssente nanga tugenda bakolaki kuba kati ffe twagala kumanya kika kyaffe ekituufu abaana bali bakolaki batwegaana. Gwe oli omu ku abo bebeegaana ate nga gwe musika? Nze bangattako olw'ekyo lwakuba saagenda ku musaayi gwe batwalirako bannange. Wakigaana weebuzaabuza oba tewabimanyaako? Nakimanya bankubira essimu era namanya olunaku ne mbabuuza ani gwe mugenda okuggyako omusaayi ogenda otukebera. Ne baŋŋamba bagenda kukebera ku bannaffe. Ne bagamba abo bannange bwe mugenda okuggyako omusaayi omwesiga mutya nti baganda baffe. Tekuli taata tekuli sseengako batutte. Bakolagana ne mandeevu mu yeeyita omuguzi kyokka tukuffe ffenna tukuze ffenna tewali wawereddeyo kasente. Nze naliko ne kusoma ne mukubira essimu nga mukulu mandeevu bantaaseeyo ko yalazinkuba. Omwami tiyambayo wadde mu kikono. Mandeevu yono kitammwe ali manager wa Kafeero. Oyo omwami oyo yeeyitawo eyisa yemubuuza ne kati yemubuuza abakozi bamanyi manusa enkubuge anudde no kimunga wekumanyi ng'abakuza era nze olaba nze essaawa zino nkulidde wamisa senkubuge essaawa zino gyendi nze senkubuge yambeeredde okuva kitange we yafa. Esebo abaana bali ate kantangazeemuko ku bantu. Esebo abantu batulaba bubi ffe ku sayidi eno abaagala olusiku naye ate ekituufu abatuufu muzeeyi tetugenda kumujjangu bamutwale. Twagala kujjayo kumanya butonde bwaffe buwa gye batuzaala. Ekigenda tetufa byanfuna badde abasinga kati nga besirikirwa akulembeza mutufa no byanfuna. Nze kitange kyanga afa nakyanfuna kyonna kino nyefunye ku bintu bye. Era abantu abasinga bakimanyi mbadde wasenkubuge nga sirina buyambi bwenfuna abo baswazi nga beefuga ennyumba y'ekanyansi gye baatunda nga bagifuga baatekemu abangisa takiza muntu yenna n'ennyumba y'enkobonjeru yennyininyini yamulema olongoosa. Kati wetwavuddeyoko nga tugaayana wasookera mu kooti era ensonga ziri mu kooti ani yaleeta ekiteeso kino eky'okutwala ne bakeberako ate ndabanga bano abaana abagamba nti oba omusaayi gwazuula nti baana ba Kafeero bo nga ndaba ate bakwatagana nnyo. Kati olaba abo be bakulu era be bali beesuuza ennyumba y'ekanyansi
kubanga abantu nze sawa zino ndi mukulwanyako abantu badde nange bambalamu abo babuula anti bo nange banga tekola okubasagenda ku musaayi mukama nkankubuza ekibuuzo osobola okuba omusika noba nga tokakasiddwa nti oli mwana wa kafeero kiba kizibu kubanga abakulu b'ekika be bakikola tekuba kwagalako olaba nange saagala naseka nina emyaka 11 sogenda kukuseka nange saaga eri neddesaako kale saawa zino balabye tubayinziza obuzito nga tutabuse tugenze mawulire nga tuyisa abanene nalabye Swazi tawagira kyakuziikula kitammwe agamba abaana omusaayi gwazuula abatuufu abatali batuufu banoonye gye babazaala manyi bakirayagala tuziikule tayagala bannabe babakebere abo bwe baabula 10 kuba ali musajja eno yabagamba yatuyita mu lukiiko n'abagamba singa tukebera omusaayi mwabo mwe baabuula abo 10 muvaamu abaana bakafeero 2 wadde 1 mugenda basiba n'ennyumba mugenda jiza gye mwatuuta era babadde tukiyisa mu mawulire buli gundi tetugenda ku TV singa tukomawo omusaayi abo abaana bwe baabula ennyumba ekomawo ffe kyetwagalolaba twagala kebera butonde tumanye ekika kyaffe ekituufu deni n'ebintu bya muzibi baatula sinja balabibyewo omusajja lwaki bamugoba mu kibuga mukimanyi bamugobye mu kibuga kati aweddemu ebintu byonna babitonze kakati mulinayo enteekateeka ezinunula ennyumba y'ekajjansi singa bino byonna biba biwedde ekyo kyenyini tugirina era katulaba omusaayi singa gujja musitagene yatugamba ennyumba y'ekajjansi erina okudda n'agamba neyagigula wakkiriza otya okugula nga tekuli musika kitegeeza yagula mpewo nebambo nayogera nagamba mbuuza abaana baŋŋamba mbu omusika akyali mwana muto owulira asajjainako ali musajja namugamba wagula mpewo katunde zisawusiwe zikomawo ennyumba y'abaana ogibagiza kakati abakuzi ababayambye bati abakulu nga Charles James Senkubugwe gwe gwobeera naye ngera ogamba wooli ewuwe ensonga zino oba zeebalamye twamulabiko kugundi ku TV mbadde sinawulira nnyo bimuvaamu yayogedde olaba newogenda ekisaawa zino era yagambye okumanya ekituufu naye yagambye kimulumamu ng'ekyokuzigula muze naye tabamuzikuleki bamanye ekituufu abaana gye babazaala abaana kituluma kati esaawa zino wenfiira wanemu angeekewo bakuziikawo ate nga gwe musika banziikewo kakati mwoli mu kibuga mukulu Martini mu kibuga yesimwendi naye ennaku zino nga omanya ebintu bituwuuba era kati esaawa zino siriwo agambudde dda tugenda wa tunoonya bantu bakukola kikutasa kubanga ono omukyala bisirika we yavuddeyo ayogedde bingi nnyo atufaza famire yange yagija nanyanga nagamba musemi kafeero yali munyankole ebintu ebitufaza nanjogerera naawe ndi duplicate y'omusika omutuufu amumanyi gwe Simon kyokka bwewunya omusika omutuufu gwe bayita omusika yeyabba ddala we yasobola okufuga banne kiba kizibu kampabulemu katono Martini amanya bampita yeekolera ssebo yeekolera kaakati ku nsonga ya bisirikirwa eyo njagala nzikaatirize bwe nti mu Buganda obufumbo aba mwana mu ddiini obufumbo eba mpeta buuza bisirikirwa Robina agwawa ku biti ebyo walayi bwe bali kunjogeza mu kintu ekyo Martin kakati taata olwakadde tugenda kwerekereza naye ndowooza ogezezaako okutangaaza
kakati twabadde tusaba singa oba okyali mu kibuga tukunoonyeeko omulabi afune ekifaananyi ekituufu kubanga odi eyinza obutavaayo bulungi naye nga tukunoonyeeko tufune ekifaananyi ekituufu taata. Ate baba nabadde nsaba waliwo omwami yankubiddeko nga musaba enamba yo. Gwe yankubirako ku luli eri. Anti luli tokkubirako twali tujja mu kyalo era nga tukoze puroguramu neyeekolera naye ne kigaana. Kati baba omanyi kyensaba ontaasa. Senga osobola n'opitya ba architects abo. Kino sali musale mwagala. Ba mama Fiina. Bannakiwala. Abo kyemanyi basobola okuntaasa. Wemba mbanyonyodde ku maaso bwendi. Anti kati kyetyo olina osooka okukola. Olina osooka n'oyisaawo obubaka abantu ne babulaba kuba emboozi etambula ate n'ekiriwo buli omwa interest n'abalala abakulu bajja kiteekinga over. Ne kati gwe olina okuvaayo ng'omusiko oyogera eddoboozi kuba bali babadde bawulikika nnyo ate nga gw'osirise. Ate ng'emboozi nga tennasajjuka ffe twakukubira. Okimanyi nti twakukubira nga tewali TV na radio eyogedde ku nsonga eno nga bikyali wammwe. Baba. Ogenda kunfuna enkya Saturday musikola. Enkya tukola tuli makindye gw'oliwa tusobola okusanga wonna w'oba oli oba tosobola tuuka wano oba okuyiiya ne tukukimawo ne nojja wano ku studio. Mwagala nga ndi mu studio. Wonna w'oyagala. Mujja kujja mu nkwatire eno. Ewa. Ebulenga. Bulenga. Kakati enkya saawa mmeka? Enkya jangu saawa. Yakusaawa mukaaga. Saawa mukaaga? Kale tweyanziza nnyo taata nja kuba nkukubirako then tukikwasaganye. Kale se mbadde kumpewo. Obadde kumpewo wano taata naye nga abantu obubaka babuwulidde naye nga era twagala ekifaananyi ekituufu omanyi eyeesitukidde oba eyeetuukidde tanywa matabangufu. Kale baba ate neyanziza bambi. Kale. Kubanga kulaba nnyo ku Facebook nkufollowinga. Kale. Kale se neyanziza. Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okutulaba tubadde n'omwana. Omwana byayogedde obiwulidde. Ndabanga ebintu bino ebitakwatagana omwana byayogedde bye bimu bye twayogeddeko naawe ndowooza nga tetunajja kumpewo. Naawe wali wano nga towagira kyakuziikula kafeero. Naye essaawa ya leero bwe kiba nti bano abaana abalala baboola bannaabwe teri akyagala naye ku lw'omusaayi gwa kafeero ekyo bwe kinabadde kinnakolebwa mugenda kwesanga ng'abantu abatuufu beegazanyiza mu maali ya kafeero abantu abatali batuufu bagenda kutuuma abaana baabwe kafeero abantu abatuufu balekebwe ebbali sooka okwetondera buli gwe kikoze obubi okukyusa endowooza yange bangi abazze ne banvu nati twagala mazima nakitwala gwanga mu maaso nze sikola bibasanyusa kola kituufu. So waliwo kyoyagala okugattako omukulu ono byayogedde ebyennyumba ebyokuziikula byonna mbyogedde nga tetunnamufuna byonna mbyogedde ekyali kimu. So yagula ennyumba yagula mpewo wagula mpewo muganda wange ate njagala kino nkibabuliremu abagula emmaali z'abafu omusika bw'aba tannabaako kyayogera weetereze. Abasajja abo bakola emmaali yaabwe ku lw'abaana baabwe bonna si ku lwa mwana omu gano ag'omululu ate ng'ojja kwesanga nagasserwajja okwota gaagala okwefuula bamukoko. Kino kitegeeza ki era kituwe kyakuyiga ki? Kafeero obuzibu bwe yakola nti kuba ne Misa Kiruli yali akyogerako nti musajja wattu teyakola kiraamu era n'akubiriza bannayuganda bonna n'omuntu yenna nga ne bw'oba olina ekintu kya mitwalo 2 kikolere ekiraamu olambike. Ndowooza ye Meja Kasirye Gwanga yakikola ebibye n'abyogera ng'akyali mulamu. Misa yali badde ekiraamu kya Kafeero ekisooka kuba yali mukwano gwa Kafeero mu kaseera akakola kyo akasembayo. So takomentinga ku nsonga eyo agireke.
si mutuufu kujoogerako kuba amanyi bingi. So family yagivaamu yagirekulira yamulemerera. Sigenda kwogera bingi ku ekitiibwa Samisa Kisemakula musajja wa Kabaka basaba naye nga amazima agamanyi and otherwise wenjogera ebingi nyinza oluma. Alright, thank you so much for watching. Mbagala nnyo baganda bange yonna gye musinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. What the XP is my name, Aaron Bobo on camera. Tubadde n'omusika wa Paulo Kafero ku mpewo ng'agezaako okutangaza ku mbeera eriwo mukulu Martin. Tugenda kubanga tumufuna olunaku lw'enkya tubeere nga tweyongera okwasaganya. Thank you guys for watching. I love you. Osobola okuteekawo komenti yo omuntu yandikoze atya kubanga essaawa yonna osobola okufa naye olina ezzadde. Tujja kuba ndowooza mu maaso awo tujja kuleetako ng'omulamu. Omuntu yandikoze ddi ekiraamo kubanga kati abantu enfa gye tufaamu ne mu covid muno oyinza okufa enjala. Abaana ne bakayanira ebbinika kaseti radio kaseti tatange yafaine emyaka 8 ate nze musikawe wakola endagaano n'ekitaawo ne Walumbe ate nze musikawe wa taata bagambye omusika afiira ku 8 ate nange gye nino fiira. Alright, ebyo ndowooza y'omukulu mumuwulidde naye nga bannange tukakkane tukume obuntu bulamu kyonna kye tukola tukole ebintu ebitakosa balala. Bw'abanga taatawo yafa n'akulaga nti bano baana bange ne Kafero yabiyimbako mu luyimba n'agamba omuntu kitaawo baakulaze nti baana bange gwani era olukusa olujjawo okubuusabuusa nti bano si baana ba kitaffe. Mugende munoonye oluyimba lw'abazira Gita Singers omukulu Katose kandi lwe bayita abaana beeyawuddemu. Sigenda kwogera kisinga. Thank you Aaron Bobo on camera. Kindly subscribe. Emboozi etandika butandisi abalala balina bye baayogedde ne boogera neffe tugenda kutuusaako ekituufu ekisinga kawabala kye bakuwadde. Aaron Bobo on camera. What the XP is my name. Badde ne muganda wange Yeko Abudu Kikomeko yeekolera.